Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkwaniriza omulabe mulungi eyekubidde ku GTV nenkwebaza ebyo nabyo tusizaako engalo olunaku olwaleero. Bingi byetugenda okubeera nga twogerako, byetugenda okubeera nga tukoonako, ate gwe atudde n'okkalira tukwebaza okola kyattendo nnyo okubeera nti waddeyo obudde bwo, owaddeyo ebiseera byo okulaba nti osobola okubeera ng'owuliriza oba olaba puroguramu eno, puroguramu abavubuka n'okusiramu. Nate era mukkirize nsaasira bonna Allah bawadde okugezesa okw'enjawulo, ate era nsanyukireko aba Allah basobozesezza okubeera nti basanyuka. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abagabirire, abangwirize ebyo byensobodde okubeera nga mufuna era biteekemu ne baraka. Ndi ne Sheikh Zakiyu olunaku olwaleero okubeera nti ate tubatuusaako puroguramu olunaku olwaleero. Mukkirize tugende wa Sheikh katono atuguzeeko ate tubeere nga tuyongera. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم بذلنا نيجينا واتشبه الله تبارك وتعالى وياسينزوا أتري كتسينزوا كلا كنا تينا يوم يامبينا أميامبا كنتيكا تيكازي ثم بذلنا الله تبارك وتعالى واتونجده era nitumusaba abeerenga twongerera ddala obulamu obulungi obw'okuba nga tituli malwaliro, tituli makomera. Tumusaba kitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala abeerenga atwongerera ddala. Twebaza mwenna abagoberera puroguramu eno nga tusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala abasasule ekisinga obulungi, so nga naawe yandyetaaza okubeera ng'olanga mu puroguramu eno omukisa ogwo weeguli omuyaga gukyali muggule. Beeranga insha Allah ta'ala okolagana ne GTV biidhnillahi ta'ala bizinensi y'abantu basobola beera nga bagimanya insha Allah tabaraka wa ta'ala. Tubeeremu okuyiga wamu n'okumanya bizinensi yo. Barakallahu fiik. Fikum barakallah. Naam, tubaaniriza abalabi baffe abalungi abeekubidde ku GTV. Njagala kubebaza mwenna abatuweereza obubaka obusiima, obubaka bw'ebibuuzo, obubaka obuwabula, mwenna tubebaza. Abantu b'e Namasuba, abantu b'e Busega, abantu b'e Nabbingo, abantu b'e Katwe ne Kibuye. Tubebaza okubeera nti mbeerako nnyo nga mwekanya puroguramu abavubuka n'obusira. Nkakasa Allah nga mujulizi Sheikh tulinawo enjawulo eri abo bawaayo obudde. Enjawulo ebaawo tebasobola sigala kyekimu. Balina ekyenjawulo kibayizeemu. Saba Allah banyweze era Allah yongere okubeera nti abalungamya. Mufunze obudde tutera kubeera na butono. Twagala olwaleero tulabe kiki kye twejjukanya nakyo olunaku olwaleero ne Sheikh. Mukkirize gumiikiriza akaddeko k'ogumiikiriza Allah akakusasulamu obulungi ate naawe olina ky'oyigamu. Kese bakkiriza tutandikire wano olunaku olwaleero. Barakallahu fiika wa jazakallahu khaira. Nziramu mwebaza Allah tabaraka wa ta'ala nga mbakuutira nga seereseeyo musinza nga temumugaseeko kintu kirala kyonna, kubanga byonna ebisinzibwa tebirina mugaso gwe bisobola kukugasa nabyo okuleka olw'obuyinza bwa Allah tabaraka wa ta'ala. Balubaale oba bajjajja tebasobola, waliwo batasobola kuyamba. Omuntu senga abulwa amaanyi g'ekifuba tasobola kulaajanira bajjajja bamuyambe, kyabaye munyambe omupiira gunnemye ate byasobola kuyamba. Waliwo basobola kubeera nga bakugasa so nga te Allah tabaraka wa ta'ala waali bbanga lyonna. Sheikh, kkiriza tulabe ku mazambi Allah tabaraka wa ta'ala ge yasinziirako okumma Firawuna shahada mu kaseera we yagyagalira nga naye buli kati ensonga ezo zikyatambulira ddala gyali oba gye tuli nga naffe tunaatambulira mu kkubo lyerimu. Wallahi Allah asobola okukummira ddala obusiraamu. Osobola obutalungamizibwa. Allah n'atakulungamiza ddala. So kigamba nti okulungama kuva eri Allah. Okulungama kuva eri Allah. Tuwalaba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam we yagenda akoowole kitaawe mu kaseera akasembayo nga taata we agenda kufa. Allah yamulabulirawo n'amugamba nti innaka la tahdi man ahbabta, gwe tolungamya gw'oba oyagadde. Kuba buli ekyetaagisa okulungama Abi Talib yali akirina naye teyalungama. Esente yalina, Islam yali abumanyi n'okusinga oba oliawo abaabuyingiramu obuyingizi. Y'omu ku baateekawo omubiri gwe ku Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ng'ekiba kyetaagisa ye kufa
yasalawo abeere ng'afa naye buli ekyetagisa okulungama yali akiina nga n'abamu tubakubawo ku mulembe gwa nnabbi eba oli twandibadde mu bamulwanyisa kuba naawe okirabamu singa omuntu ajja n'agamba nti oyindi nnabbi muwangadde naye ku kyalo mukuze naye ntoga nti gundi naawe leka twakulabako ng'oyambala ebituli twakulabako mu bigere essaawa eno ofuuse nnabbi so Allah tabaraka wa taala wamaanyi faato tuteeka eno oba oliawo tukyenyumiririzeemu naye abikwarigi buli ekyetagisa obusiraamu wallahi yakiina naye Allah teyamulungamya era n'agamba omubaka we nti innaka la tahdi man ahbabta gwe tolungamya gweyagadde walakinna allaha yahdi man yasha Allah be yalungamya yina gw'aba yagadde kati zino ensonga omwanadamu waziremerako amadhambi gali asatu omwanadamu wagalemerako wakitiibwa Allah tabaraka wa taala asobola okusinziira okwo n'akummira ddala shahada oba n'akummira ddala obulungamu n'otambulira ku bbo okutuusa wogafiirako kubanga ne Firawuna ge yakola mu kaseera we yali azikirira Allah tabaraka wa taala yamubuuza nti al-ana olwaleero lwosazeewo okubeera ng'osiramuka Allah tabaraka wa taala wakisa nnyo Firawuna yandibadde amuleka n'atola shahada byonna byonna bye yakoze kuba yagamba nti qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah abayimu abayitiriza temuggwamu ssuubi nti Allah atali basonyiwa Allah n'akikakasa nti inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a amazambi gonna Allah tabaraka wa taala agasonyiwa naye abalemera kugana asatu Allah agabanywerezaako n'akakasa ekigambo ti fi qulubihim maradun eri abalina obulwadde mu mitima fazaadahum allahu marada nga Allah ekyo bakolera takiina okuleka obbongera obulwadde mu mitima kitegeeza ne kirwalira ddala ekyo Allah akikolera ddala negwongera ddala okulwala negongerera ddala okulwala okulwala ogwo kwotegeeza nako kutunyonyole kubanga oli ayinza okulowooza netugamba ataataaka na biki na biki obulwadde bwetutegeeza ezzambi ly'obadde okola wakitiibwa Allah tabaraka wa taala asobola oddinywerereza ddala mu mutima gwo hatta nga n'abali kujjako batama gwe muwendo gusinga obungi ebiseera ebisinga lubo dawusi esatira kuwangalamu bantu dawusi eyashiriki dawusi ebagamba okusaala dawusi egamba ki nti olw'okuba oyitirizza ezzambi eryo Allah n'ayongerako natti ne linywerera ddala nti bye bintu omuntu byaba agoberera bye bintu omuntu byayagala nga n'omugawo gami kiva akalaba nga kikyamu wallahi ngalaba kikyamu ate nga mazima agamanyi kati obulwadde obwo businzira Allah tabaraka wa taala atira kulwaza abantu ku mazambi ga mirundi esatu nga gano go yali agongeraku yagamba teri mukkiriza yenna asobola geetantala era olaba nga olina ezzambi ku gano lye weetantala weekakaseeko oba oliawo nti tonnatuuka ku ddaala ly'abakkiriza maaso ga Allah tabaraka wa taala wandibanga okyali mu basiraamu Allah tabaraka wa taala mu surati Furqani yagamba era yatandika amazambi ago yali atenda abakkiriza agamba nti walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar abakkiriza tebasinza Allah na kintu kirala kyonna omuntu walemera ku shiriki ne bamumuganga ebbanga n'amulemerako wakitiibwa Allah tukakasira n'amunywerezaako gwe n'olabanga gwajeemye n'olabanga gwagaanyi muzeeyo oyo mukalubo ninga temwera mukalubo bwangu mulaba mbisigadde mwangu naye ku kyokuva ku shiriki mukalubo yagaana kubanga yagambibwa ng'amuveeko n'alemerako wakitiibwa Allah n'amunywereza ate n'amumufuulira mwangu gyali waliwo ebintu ebitiisa naye ng'abaddu abo tebabitya osanga kusaba kuliko akawanga k'embwa lino ddiba lyalya kkapa ddiba lya mpologoma nibuza rabbi oliyagajjawa oli atuuka ne ku extent efuna maiti Allah n'abeera naye mu kifo ati ebintu ebitiisa bwe birabyo totasobola kukola zimanyi naye nga mu ngero oli zanyumya naga nti agundi bano bakufuna maiti nekola batukani Allah okuba Allah akigamba dda nti innama shaitaanu yakhawifu awliyaa shaitaani kyekola yeetiisa mikwano gyayo ne babeera nga bali mu kugitya olw'okuba nti tuyitirizza nabadde abayimusinze Allah ne mugaana ne mulemera ku shiriki olemedde ku balongo Allah tabaraka wa taala atuuka akaseera n'akikunywereza mu mutima naawe n'okakasa nti we bafaawo ebizibu bizze era naye n'okakasa nti bw'otasabira tobeerawo kubanga bagambye ove ku shiriki ogaali Firawuna alayhi laana
Allah tabaraka wa ta'ala musindikira Musa alayhi salam Firauna inabbi w'ebiseera bino inabbi w'ebiseera bagamba Isirayiri oba bagamba yali bani Israila mu Bayisirayiri naye sokulekeseeka naam Firauna tuwulira Misiri yali mu Misiri ng'omuntu yali ba ahlu Misra mu bantu b'e Misiri Nabbi Musa kifo kyali akavalinga kyali ekinene bali bawangalirawo bonna n'abaani b'Abani Isirayiri Allah tabaraka wa ta'ala nga tannaba kubaawula nti Musa senguka bali bawangalirawo bonna naye muhimu kinjagaddemu nti Musa alayhi salaamu wajja eri Firauna byonna oba obubonero bwonna bwe yalaga Firauna yakakasa nti si bw'abalogo nti ani Musa alayhi salam obonero Allah bwe yamutuma nabo bwe yabulaga Firauna mu mutima gwe yakakasa nti ono si mulogo newankubadde yakifulumya nti sirabanga ku mulogo asinga ono naye mu mutima gwe yakakasa mukakasa nti eri mulogo akola bino Nabbi Musa ngumukoowoola we yajja omukoowola jjukira Allah yamutuma n'obubonero bubiri akokusuula omuggo ne gufuuka omusota n'agukwata mu nsawo ye n'abalina omukono guneekaanekana ogwa Nabbi Musa obwagiranga bw'ati yamuteekanga mu nsawo ye ey'okumpaawo bwe yateekangamu omukono gwe yagujjangayo gwakaayakana n'okusinga ebitangaala byonna bye baali balina kati Firauna bwe yabiraba yamanya nti teriyo mulogo asobola kukola ebyo so Nabbi Musa ebintu bye yali alina tubiyita ebyamagero ebyamagero Allah bye yali yamuwa byali bibiri obubonero Allah bwe yamuwa bwali bubiri muggo n'okwata n'omukono gw'okubeera nga gwakaayakana so Firauna waabiraba newankubadde yakuŋŋaanya abalogo naye ye mu mutima gwe yakakasa ono nabbi wa Allah teriyo mulogo asobola kukola ebyo era byonna ebyakolebwa Firauna yabikola ng'akimanyi nti waliyo Katonda omulala effujjo lyonna lyeyakolanga asiba Bani Israila buli mwana azaalibwa atuusa akaseera akuŋŋaanyizza abalogo effujjo lyonna lyeyakola mutima gwe yali akakasa nti ono nabbi wa Allah kyova olaba nti akaseera we kaatuuka Firauna Allah tabaraka wa ta'ala ng'amuzikiriza yayagala ayatule la ilaha illa Allah akakase nti teri ddala kisinzibwa okujjako Allah tabaraka wa ta'ala omutima gwe gutebenkedde ku nkomerero biri byonna byakola effujjo naye nga mazima atamanyi naye Allah teriyo mushiriku nga tamanyi nti kyakola kikyamu kisaala n'abaddu abalina irisi wallahi ng'alina irisi mu kiwato mwazisiba mu kiwato nsibiramu zaabwere nawe ozisiba ku ngulu fe tetulina mutawaana ku ggwe kale wallahi kyewunyisa nti ozikweka ffe abatagenda kukosa n'ozoolesa nnyini kutonda ozisiba gwe wajja nagwo temulina buzibu bwenye ayolese omusono nawajja nga yeesibye emindi yennyini teryamulinako buzibu akwate kantu ke ebyo tebitukwatako wa mmindi ye olina wajja nga yeesibye endege teryamulinako buzibu kubanga asazeewo abeera eti asazeewo ekyo kyayagala okubeera era ebintu ebyo bizibu tojja kusanga mulogo ng'oggyeko waliwo ebintu ezo irizi tebaziteeka we balabira bazisiba munda ekyewunyisa okugyako ebintu nti besibasiba ebimu naye nga ezo irizi oli aziteekera ddala munda jakikisa nti Allah talabayo nirabira nti yajja nangoye omubiri kwaziteeka omukalu Allah bwe yamusindika nako basiraamu batuuka bakunaaza ofudde bakusanga olina ekyewezingirira booti yavaawo tugenda okunaaza omusiraamu tumumanyi asaala tutuuka eri famire eremerako tulekere omuntu waffe tumunaaze abamu ku bafamire baga nti abadde ne baseeka b'e Kampala muleke baseeka be bamunaaze obadde bamumanyi ne bwe baali yakalambira nti tebajja mumunaaza wa ffe tulina okumunaaza sajja mukulu yaliko n'abuuza abairi lwaki tusika omuguwa tuleke ab'effamire banaaze omuntu waabwe ne bamumanyi ffe abadde musiraamu munnaffe mu bafamire bennyini ne baawukana bamu abaga nti nedda abadde ne baseeka be bagenda omumunaaza nti sayidi eyo tumunaaze aga nti atulekere baseeka be bamunaaze ne baseeka twagenda okuyingira kisanga mayiti g'omuntu yafa bukya ate nga yali amatasula
usanga mayiti n'ekitundu nga kirimu ekivaamu omusaayi. Tubuuza ye omuntu taabuki mutawaana akyataalwadde kuba yafa kibwatukira. Omuntu atafudde kibwatukira omusaayi gumuvaawo. Kyokka ate nga guva mu kitundu oba olyawo naffe tutakkirizibwa kulaba abagenda okunaaza. Kyawaliriza ayali akulembedde okugamba nti abayita tulabe omusaayi guno guvaawa. Okutunula ati nga omuddu abadde akikintanya mumusalamu irizi baagimusibanga mutono n'agejja n'eyingira mu nnyama. Kati ng'oli abadde akikintanya mumusalamu irizi kwe kumusalaasala ninga abadde ajja mu irizi. Era nga twali omunda twafuluma etugamba abaaye famire enaaze. Tukkiriza famire ekole ki? Enaaze. Omuntu amalirize. Bali babuuza ikoseeka kiki? Mutima mulungi. Tulese famire ekole ki? Enaaze. Tukkiriziganyizza famire enaaze. Era bwe twavaawo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ng'omuddu bulijjo gwe tuwangaala naye asaali sala ttaano ng'alinamu embeera endala eza shiriki. Alina byasinze ebitali Allah. Alina okwesigamira okulala kweyesigamira. Alina bwe yeesigamira atali Allah. Abaali olaba nga abagamba nti bagamba ku kibi. Ekyennyini ky'owulira mu mutima gwo eyinza obba yina nti Allah gye yakusiba. Ekyennyini ky'owulira mu mutima gwo kyonywereddeko. Kaseeka ako kaafutama tekalina birala byakusomesaako. Ayinza obba wakitiibwa Allah nga yakusiba natti mu mutima gwo nga daiman tali kuwa bulungamu. Nga bw'oti w'olira era tali kuwa bulungamu okutuusa nga wezzeeko n'odda ku bbali oga nti wakitiibwa Allah eby'eddala leero mbitadde. Allah yawe yagambira nti eri abantu inna alladhina kafaru mu bantu abo abajeemu mulimu abavaayo amanu ne bavaayo ne bakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala. Kyokka oluvannyuma lw'okukkiriza thumma kafaru ate bamala ne baddayo mu bujeemu bwe bawulirayo ekibasanyusizza mu busiraamu thumma amanu nga bavaayo ate bakomawo bakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala. Yakomekkereza Allah agamba nti atuuka akaseera nga lam tuqbala tawbatuhum nga tukkiriza kwenenya kwabwe. Mungu atunyweze kubanga bangi muffe bwe tutambula ffenna bwe tusiiba ffenna bwe tusaala ffenna sikyama zaffe ez'enjawulo ya rabbi nga tuli mu engeri geri eyo ate era Allah asinga okumanya abajjumbize mu ddeni. Osobola musanga sebasaze n'adda yakujja tesalika waliwo bangambye yabadde namahijja la ilaha illallah ye baamukwata omuzza ku bbali omukebera ng'alinamu ebintu bye ne babimuggyako n'asiramuka n'agenda mu maaso n'emikolo gya hijja. Kitegeeza nti omuntu weyeewerayo ateekemu ssente zagende mu hijja n'ebyo ebintu abamumalirivu ekimala anti asiramuka ebyo era kwega kituyita okusaba ennyo kubanga osiramukira Makka naye akola ki? Akomawo wali ensibuko ekyobutula ensibuko agikyaye. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atunyweze. Amin. Abi Talibi tata wa nabbi nga bwe twamwogeddeko nti yakola nze naawe byetagenda sobola kukola kubanga nawe olimu oyagala otya tolitaasa nabbi yayiwawo omubiri sallallahu alaihi wasallam. Sekamulu oli n'amala wulira nti Zakiri wamunoonya nawe mbabuli ennaku aligiza mu ddirisa naga omusajja azise ya rabbi neregasse tamanyi nti bamunoonya naye abamukyamuukwa aliwo embeera weetuuka nga munno ddala yasigalawo munno ddala agamba nti walla oyo mukwano gwange. Osobola omusanga nga yakayingira n'engatto zikyabuguma n'atuma akaana kagagenda omugamba etaliiyo era nakola ekajja ddadi agamba etaliiyo era wanika bwanyi kuba statement bw'ogiwulya ogabwayi ne kagaana lwaki bamunoonya atasse endere gyendi Abi Talibi yeewaayo ku ssente empitirivu ze baali bataddewo n'agaana ozirya. Wano omuntu asobola okukuwayo ku mitwalo 10 nabuza bumala ali ludda wasimanyi gyali nabusobola nga bamuwa 5 era simanyi gyali oba mwongera 5 ga amanyi gyali era oba oliawo nga abakuleetedde si ono gwe munoonya agamba naye nange siri bulungi nange siri bulungi abasajja bansazeeko awo. Abi Talibi yafaayo ne ssente ne baziteekawo ne batuuka ku mbeera emugamba nti tugenda kukuwaamu abaana abalala abanaakuweereza. Wallahi yagaana
nti ndiise ebyana byammwe bigejje omwana wa muganda wange ng'ali mu kabuli tabaga sigenda mumubawa twandigambye nti gwandibadde mutima omuzadde ne taata wa Ibrahimu Azara yamuwaayo ne bamwokya taata wa Ibrahim yes amuzaalira ddala nga nabbi azze amuzaalira ddala bayogera ku masanamu yamuwaayo n'amukola ki naye ono taata we muto si yamuzaalira ddala mwana wa muganda we yakola buli kisoboka naga temujja kutta Muhammad era nebikyali kyetaagisa ki yali ajja kibawa bamwesenyoyi ne batuuka Salem tamanya wallahi yazigwangamu era n'alabula mutabani we nti kino nabwe ekiti kijja kutuukako eno toyitayo amakubo gye bamutegedde n'amulabula bye batagayitamu olwokuba yalemera ku shiriki ng'ate ekituufu akimanyi wallahi Allah tiyamulungamya bino birabange ebyokusaaga so mu byo kubanga mu byo ekinyusi we kibeeredde okuleeta ku Firawuna ebimu ku byamuleetera Allah bye yasinzirako n'amumma shahada mu kaseera ng'afa shiriki yali kubanga yali amanyi nti ye Katonda abantu nga bamusinza abamanyi ye Katonda n'agayo naye n'akirangirira asookera ddala nevayo neerangirira nti nze Katonda bwe yamanya amazima n'abamugoberera teyababuusa yasigala yemanyi nti ye Katonda bwe yatuuka n'ategeera Allah tabaraka wa ta'ala yakiremerako bwe yayagala okukkiriza Allah n'amukwatirayo bonna bafiira mu shiriki si lwe lunaku lwabwe olusoose aba yakola dda shiriki mu nkukutu n'amunywererako wakitiba Allah n'amumunywereza ate bonna abantu abo Allah abawa beegumya mu kintu kyabwe ekyo era Allah akumira ddala shahada abalowooza nti ku nkomerero nja kwenenya kankole ebinkola mu myaka gyange emivubuka bonna kati wanja kwenenya Allah agenda kukuwangaaza agenda kituukiriza kuwangaaza naye bonaba owangadde wallahi gyonaako mugenda mu maaso fi qulubihim marad ng'omutima gwa Allah agwongera bulwadde bwa shiriki ng'abukubira ddala empisa eza shiriki otuuka akaseera nga bamwogerako batama otuuka akaseera nga tukyasobola muvaako wakitiba Allah akutwaliraawo ng'eshahada egaanyi bbanga lyonna kyeyakola Firawuna shahada egaanira ddala n'oba nga tukyayina Allah takyakwetaaga mu basiraamu wallahi naggoba obulungamu Allah n'abukumma olw'ezambi ly'obadde okola ery'okumugattako n'ebintu ebirala byonna oboolyawo bitaliiye ezambi eryokubiri akantu katono kaawo ku shiriki nnaku zino bontu bw'alaba ng'omuntu ayengejinze nnyo olwanyisa ekintu ekyo batugamba tuvudde ku nnono ne batugamba nti seega kati ebintu bineno biraba problem omuntu gy'ateeka akantu akagira atatolaba manyi mpoozi neno tukirabirizi wano katono tereeza waneeno embeera entitereetemanyi embewo ezo zolaba ezo embewo ngakka era bwe tuba tusitereezezaamu waniwe bati era omuntu ajja nagamba naye ngagambye nti tusaala nabo tusiiba nabo tukola nabo emirimu egyetti olwa yajja mubatize era nti amutabala okyali mwana muto waliwo by'otannaba kuba kakulembeza era nagamba nti waliwo by'otannaba kubeera ng'omanya era nti bwita nokuba tonnalaba ku bizibu byansi ekigambo kyeyaŋŋamba olw'emyaka gyo era naŋŋamba nti nebiri by'owakanya Katonda ye yabitonda tetunnabiwakanya abo nti si yabitonda tukkiriza nti yabitonda mbaga lwaki musaba ebitonde ne mutasaba nnyini kubitonda kuba nakyo weekiri ate ebyo bigambo byetwogera nti ebintu ebyo byaffe obusiraamu bwabisangawo wallahi si mmwe musoose abaddu babyogera dda kikyasangawo kinakyo abamu bagamba nti bino byaffe obusiraamu bwabisangawo ekyo si mmwe musoose kyogera ate nga obusiraamu bwe bwasookawo kubanga kuva ku nabbi Adamu tuli ku busiraamu abaasooka babyogera dda bino ebintu byaffe Allah n'atuuka n'okwawula mu Qur'ani navuga nti lakum diinukum mulina ebyammwe waliya diini naffe tulina eddiini yaffe obusiraamu so obanga oliyita ebyaffe abamu tujjeemu gamba nti eryange
weyogereko wekka nti ebintu bibyo ffe tetubirinaako mutawaana si byaffe ero ajja nagamba nga ebintu byabwe byakikanagamu bino eno kati kwegamba anenewaza n'agamba amayembe shiriki byaba gateekula amayembe shiriki n'agamba nti walose munno kati mweroga yeshiriki n'abinyonyaawo kale omuntu byayinza okukola munne nga bikyamu nakomekereza n'agamba kakati tudda ku byekika ebyo byaffe ezo nnono zaawo kati ddira empewo muleete ente ate mukole mutya empewo zino tuzisanyuse omuntu azisanyusa tezigenda kukomerako na buzibu naye ekyewuunyisa era Mungu yasaasira tetusobola mmusinga tegeerabika kubanga yabitonda ate n'atugamba bintu bibeeremu yatonda omuntu yatubuliraga nti yatonda omwana Adamu min dhakari wa untha mu musajja n'omukyala bimala naga nti waja'alnakum shu'uba wa qabaila lita'arafu twabateekamu n'ebika kati goyinza otusomesa Allah ekika kyeyetondera kyakubira pulaani era Allah yinza otyo mutegeeza ebibyo by'atatugambako kusinza ng'abimanyi nti byebiri byeyatonda Allah tabaraka wa ta'ala so bino tubyogera kaba munyiiga era nebibeererako nemunywerera ddala naye waliwo akaseera kagenda otuuka wallahi Allah akumma obulungamu mu kaseera wandiyagalidde obeera ng'obivaako lwaki bagambanga wagaana okubeera ng'obita n'obinywererako kyekyamisa abitalibi Firawuna ne Firawuna kyekyamugaana okutola shahada mu kaseera byebyagalira Allah atunyweze alabigakawo twaliko n'omuntu omu mwana nagamba wallahi seeka bino mwabisomeseza kituufu nabiwulidde naye maze yabirina ewaka nanga muzeeyi wange byakola biri opposite biti taata abirina nkola entya ngene mbikola entya seeka akugamba challenge gyalina omuvubuka oyo omukyalo oyo oba omwana ali eyo status gyalimu yenna kati ate olwokubyoga kati kitegeeza wabirecognizing dakuzeemu kati nkikoze ntya Allah akyamugezesezza nti akyali wansi w'abakadde abo bebakyamuketalingira byonna byetaaga ate akyayinza abyewale ate akyogerako ate fiizi oba okyafunye abyewale amugambe mu ngeri esinga obulungi kwegamba kiki kyegala nti ebisinga abazadde ekibanyiiza nzija gye tuzzeemu gye bali n'omuntu yenna ategeera wajja gyali mu nzija esinga okubeera ennungi okwatagana Allah aba yakuwa chansi ng'ate akuwuliriza kyosobola okujja n'otwala abantu wani taata biki ebyo nandaba tulina mugaso gye tuli nga bangi mu bo muffe abasiraamu tulina ebibbo wansi w'ebita ebyabalongo era awo kyalamaka g'obusiraamu ng'ekibbo kiri wali ekibbo kyo kiri awo basome sente bateekamu ne buno bateekamu nsimbi nganda baddemu awo emwanyi naye nga bakaba mukyadde salawo etuuka mwaziina ne musaala saba Allah tabaraka wa ta'ala tusaasirizibwa jjajja kyembasiimako tebagala ddoola abo batukwata alhamdulillah mbulukubi kikumi zebaagala era tusobola keetaano naye nga ebyo byonna bubuze osiramu bitugaanira ddala tudde eri Allah tabaraka wa ta'ala Allah tusaba atunyweze n'ensonga shirika eyo saba Allah atunyweze nnyo ate naffe ffennyini twesabire ng'abantu bw'osobola okyewala tugezeeko nga tusobola okyewala kati kyeki kyolugenda akwate ate ye Firawuna yakolera ddala shirika omunene n'amulemu ye neetuuka n'okweteeka ku ddaala lya Katonda neeteeka ku ddaala nagaa nti Katonda puroguramu abavubuka n'obusiraamu tugenda kukuwummulirako wano katono nnyo ate tugenda kubeera nga tukomawo tusomyeko kino ekyokubiri tugenda kukomawo tusome ebintu ebibiri ebisigadde nga Sheikh bwe yazza buteekerateekera inshallah oba oli awo tujja kubeera nga tufunamu ekyokuyiga wabula mbajjukiza gwena alina ekibuuzo alina kyagala otutegeeza yagala kulanga naffe meno puroguramu yaffe agagisapootinga
oyagala ine kibuzo kyobuuza wenda kyagala okutereezaamu ku 075 14 05383 075 14 05383 katusingane mu kitundu ekyokubiri mukkirize twetolole mu Katonda. Kano Busiraamu beebaza okubeera nti mutwekuumiddeko okubeera nti mutulaba mutwekkaanya. Inshallah tujja kuba kwetuyiga, tujja kuba kwetegeera eri oyo yawaayo obudde n'agamba nti kati ntudde kampulirize program. Sheikh agambye nti ebintu ebyaviirako Allah okumma Firawuna obulungamu. Ate Sheikh ebintu byayogedde abajjukira tafsiri gundi tarehe oyo ebyafaayo bya Firawuna alyoka atuuka okweyita Katonda wa waggulu. Waliwo batunyumiza ne batugamba nti yatuuka akaseera n'alinnya mbu waggulu. Waliwo tarehe oyo bwe nasomako nga atugamba yalinnya waggulu n'abalagamba nti mwamugaye Allah ali waggulu naye n'abagamba munzimbira akanaala naye n'agenda nga nabo balabirira. So togezaako kukola kintu ekyo kulaga buyinza eri Allah ate n'anyini buyinza. Tudeeba Sheikh twongere okubeera tukavalinga ekisoboka ate olunaku olwaliro tulaba omuntu ogujja kye tunaasoma. Seka ezambi eryokubiri Firawuna yayikiriza Allah n'asinziirako mumawulo ng'ezambi lyakutta. Era Allah yali agamba mu ssuula eyo suratu Al-Furqaani yagamba omukkiriza yenna wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. Omukkiriza yenna tatta muntu yenna. Omukkiriza yenna tatta muntu yenna. Ekyo nga kiriko n'ekikolimo n'obusungu bwa Allah. Kuba Allah yagamba nti waman yaqtul mu'minan muta'ammida, omuntu yenna atta omukkiriza kagenderere sawa'an si mukkiriza almuhimu muntu. Omuntu yenna atta muntu munne nga mutta muta'ammidan sirina nti emmotoka ewabi n'esimattuka n'emutomera wabula nga omutomedde kagenderere yanjagalira omukyala kamutomere yakola kino kamutomere. Olina wabakoze ezambi litya abaye ekyokutta kiri wala okutta kuli wala nnyo. Allah bwe yali ayogera ku bantu abo abatta bannaabwe muta'ammidan kagenderere yagamba nti abantu abo fa ulaika alaihim la'natullah be bonna abaliko ekikolimo kya Allah tabaraka wa ta'ala. Mu ayindala Allah n'agamba nti wa ghadiba Allahu alayhi, Allah bagattirako obusungu bwe tasobola kulungamya bwasunguwalidde. Tasobola Allah wakitiba Allah tasobola kulungamya bwasunguwalidde. Obulungamu butegeeza wano bwa ddiini ya Busiraamu. Bwa ddiini ya Busiraamu kusiramukira ddala. Wakitiba Allah tasobola kukulungamiza ddala ebbanga ly'omala ng'olemedde kutta. Ekyo kiyitiridde ensangi zino. Wallahi kiyitiridde. Tusooke tuve ku Firawuna sooka omutulage Firawuna okuttake kuli kutya. Firawuna Allah tabaraka wa ta'ala bwe yasinziira amu mu bulungamu olw'okutta yatta abantu bangi. Abalogo be bamugamba nti anaakuggyako tannazaalibwa naye agenda kuva mu Bani Israila yayisa ebiragiro ebigamba nti buli mwana azaalibwa mu mutte. Nga mwana wa bulenzi. Buli mwana mulenzi azaalibwa mu mutte. Bwemaki kitegeeza okutta abantu emyaka egiri mu 10 ne bagenda nga batta buli muto azaalibwa. Ne batuka akaseera ne bajja ne bamugamba waayo abantu si bangi maaso tuyinza obutafuna banaatuweereza mu lubiri. Bwemaki ekitegeeza obbanga asse n'abaliwo ne bakaddiwa nga alwanyisa kumujja mu buyinza.
n'atuka akaseera mbu n'abasalirako nagati kati guno omwaka mutte oguddako temutta la ilaha illallah ati babugambye nti abantu tewajja kubeera tewajja kubeera naga kali mulekeewo omwaka gumu ebirenze bizaalibwa ebyomwaka ogujja mu bitte omanyi kitegeeza okutta abantu omwaka mulamba mutta busi abantu bazaala nebolaba percentage mu malwaliro gaffe buli lunaku bazaala bwe tukitwale nti malwaliro tulina agabeera ddala 10 mu ggwanga oba mu ggwanga nga buli ddwaliro lirinawo ofiisa waalyo anoonya abaana abo kitegeeza buli lunaku teri lunaku lwali luziba okuleka na Firauni n'asseeyo omuntu kati olw'okuyitiriza okutta bakitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala n'amusunguwalira yali tasobola muwa bulungano seke ekyokutta ensangi zino wallahi kiyitiridde kizibu nnyo laba amawulire wa ila nga ojja kulaba mwe basse bankubye masasi bamutayiza n'omukuba omwana w'essomero linamutemaatema la ilaha illallah alina ava ku ssomero ddamba n'abatemaatema obusiraamu tebuturekera nkokola ekyo eddiini y'obusiraamu mirembe tetukkirizangako kutta muntu yenna wallahi okoleka ensi eziramu za sharia ate n'eziramu za sharia aseka omuntu tuuka omulamula nti afe ekiba kyamu tekimala gakolebwa tekisoboka beera kyamu singa esawudi teriyo yadde omulamu kibakubanga kyangu nga buli akola emisobi bwakyalugenda wallahi tewandibadde mulamu yadde n'omu si ekyo si kyamu notuuka okugamba nti fulaani ave mu bantu aba asusse ng'ekyaddala abaana abakoleki abaveemu naye wano mu Uganda tetuli ku nnamula ya sharia tetulamuza mateeka ga sharia ago tugalekeyo eri ne bwegandibaddeyo si bwateekeddwa ebintu bino ate ffe abasiraamu olusi tubikwata bubi Mungu alina ebintu byatuterawo kino kibonerezo kya kino kati olusi ffe abakozi kiri kigabibwanga kibonerezo ng'eggwanga lirinaabira n'akalaba kiri kiweebwanga kibonerezo abakola emirimu gino tulema okumanya how do we implement ebintu bino tubitadde mu nkola kati nobutamanya nkola ya bintu Allah tabaraka wa ta'ala n'engeri omuntu aggala ekisulo kiseka n'ayokeramu abaana wallahi nga wali wabwirwabulira balaajana yali abanoonya la ilaha illallah abatalina musango olina abaggalira mu kisulo nga ne bwebagulira n'obagamba muve wano n'abooki bayitaawo ne bagenda la ilaha illallah abaana b'abantu ne balaajana nga yabagaliddemu awulira oluusi nga naye nyini waali alaba abantu batoba kumenya lugiye bwe yaggadde kutaasa bali munda n'atafunamu mutima ogwo nagenda nakikola n'ewalala abalala n'abaana bennyini bye batuma mwana n'aleeta amafuta n'agayingiza mu ssomero n'ayokya banne n'avaawo Allah tabaraka wa ta'ala mulungano wa illa ng'okoze nnyo tawuba n'okigoomerera kiringo kirese tawuba erimu n'okusenguka gy'okoledde ekikolwa ekyo nga gy'olaze tolina nniyo ekiddamu yadde kyegezaamu Allah tabaraka wa ta'ala obaoliawo yandikuddiramu wabula zimu ku nsonga Allah z'asobola okusinziirako fulaani n'akumma obulungamu wallahi n'abukumma omwana gotta n'akuzza okime kiri kyewakola Allah asobola nga ye kyeyasalawo okukubonereza obeere mu muliro notta omwana olw'okuba ndaga butonde yo teyakwataganye naye la ilaha illallah kale muleke awangaalewo la ilaha illallah notta omwana n'omukyala olw'akantu akatona awo kudyeni bazikebereraawo katono kugwe katono musiraamu ali agamba ya rabbi maze n'omuntu emyaka 2 ate omuntu agamba nti naye twetagawo counseling nawunyiga nnyo muganda wange ekyokutta kiri wala wallahi kiri wala nnyo kati oli gwebanyumizaako eyo ye yaba tate naye neyetta ng'ayagala kikuba naye oledi teyasigalawo anti afazaali Allah tasobola kufiirwa okusinza ku investment tebadde yakuteekamu sofa ya ibadallah ebyonna obulamu bw'edduniya buno tebukwemazangamu gotta gw'olemesa edduniya eno mu
majja commission emu ya kunganya n'abayingiza jjana wallahi gotta akasoose y'obusoosi esawa yonna gy'olaga togenda kuwangaala myaka mingi nga bw'ogyagala kuba teri atagyagala wallahi Allah nawanakuwa olukumi ogenda gisanyukira kajja tuuka akaseera bagambe ebula wiiki ngogira bagiweddeyo ne banakuwa emyaka 12 etayimu ejja tuuka bagambe nti osigaze essaawa wallahi nga giweddeko so yogotta muntu munno amusoosayo okusoosa naye gy'olaga togenda kubeera ku duniya eno tuba kubanga tubeerako lubeerera Adamu alayhi salam kawandibadde okuba amaaso fenna nga tugamba yo yasooka sallallahu alayhi wasallam twandibadde tugenda e Madina tumusangawo munnamulondo ye ng'atudde wali ku bbali ng'alamula obusiraamu tebandi tulaze kabbuli nti yooli ebintu byewandirabiddeko nti ne bwe natta ensi yonna nange ŋŋenda akadde konna bodaboda gy'okubira munna akayondo omutte wallahi kyewunyisa bodaboda gy'okubira munna akayondo omutte myaka 10 tejja kubeerawo ate ono gw'ottayinza bambi agiwezezaawo n'esatu obuzanga avuga enkadde nti waiki kyatuuka ku yiyo terwali lutalo nga gwe giyitako misinde nga terwali lutalo yakaddiwanga eyo gyottira munno egenda kukaddiwako eveewo bakadde baffe dda balinanga eggaali ezaalinga ez'amaanyi bazitanga bayuuni eyo lwali nawugipaakinga ku muzikiti omusiraamu asobola okubba engatto naye nga tabbye bayuuni kuba naye alaba talina gyemutwala egenda muyambako mu lugendo bwe tudda ku firawuna okutta kwali bungi yayitiriza okutta wakitiibwa Allah tabaraka wa taala n'atuka akaseera ng'amusunguwalidde nga takyayagala abeere mu bulungamu Allah n'amubbira ddala obulungamu olw'ezzambi lyayitiriza ery'okutta abantu nga teyeefiiriddeeyo kusaba Allah tabaraka wa taala ekibeera bwegendereza gw'ologaffe abamu baloga bannaabwe ng'amulogaffe naye nga wallahi talina kyamufunamu oli okuyingira kwe kabbuli tebagenda kukuwa mpeera kusanyuka tebagenda kukuwa musaala abantu Allah tusaasire Mungu tumusaba kenne emitima gyaffe ayongere okubeera nzira ekineewunyisa n'ayasayinza n'okujja ku mayiti abeerewo n'akabananya n'alaba abaana booli nga baaziirana ali mu ssanda ssatu abakyala bakaaba ab'eŋŋanda ng'ennaku yonna gye balina gwagi naye nga ye sababu okubonaabona kwabwe naye bagamba nembabeera bazekakasa kituufu omulimu gwatuuse nti omusajja namulabye yawuliddeyo munda kuba ekyo kiyitiridde omukyala botta yakoze bwenzi n'abakyala ennaku zino batta wali gwe basalako amaka ne bakwata ebisumuluzo ebyo ne babisalako lwaki tebiggula bigirwa waka wano la ilaha Allah tusaasire naye nga almuhimmu obulamu si kyangu ne bakuwa ebyobugagga byonna byagala ku duniya tusobola kuzzaayo yaddomu gwe wasobola bodaboda ne bumukwata nti tugenda ffe kutta katukuwe twera ya bodaboda wabyemu katukuwe twera namba otukomezewo omuntu waffe wallahi tasobola naye baba baagala batya kibeera kyatuuse nga leetambe terudda kitegeeza obulamu kyabbeeyo singa ebibugagga byonna ate obulamu Allah obulamu bwaffe yabuvaliwe tebula nti buli waffe tebugulwa fe abantu tubanyiba obutula nti tebuli waffe naye Allah abulanga atusaasire ezzambi eryokusatu firawuna lyeyitiriza Allah n'asaasira n'amumma obulungamu nga n'abasinga baalimirako ezzambi ery'obwenzi Firawuna yasimbisanga abakyala ennyiriri najja ng'ayitamu ng'alinga alambula amagye anoonyamu gw'anaabeera naye mu ekyo ekiro era yategekanga lisiti ye nga ya wiiki namba ono waavaayo ono yaddako oli waavaako ono yaddako ng'obwenzi mu lubiri lwe si zambi ne batuka akaseera ne bakiyitiriza ne basobyanga ku bakyala mu Bani Israa'iira oli yamusanganga ng'amusobyako busobya nga tebalina dde kibawuliramu bwe bayitiriza ezzambi ly'obwenzi Allah yabamu obulungamu abaana ab'obuwala abasinga
bagambiddwa okufumbirwa bagaanyi bakyanoonya ssente bagambiddwa okuva ku bwenzi bagaanyi ne Allah n'atuuka akaseera n'amukwatirayo n'amumma omwami gamba nekigendererawo ekityo wallahi Allah n'amumma olw'ensonga nti yasooka kutambula n'atuuka akaseera Allah n'amumma nga buli yenna ajja mu layini ye ayagala biri bye yasooka okukola yebyanoonya mu bulamu eryo kkubo ayagala mumufuula kkuba ayitewo buyisa agende Allah akbar ezzamiro tubagamba nti muliveeko abamu babatumana baseeka zina olwo bwe bagamba nti eseeka zina lwaki muyita seeka zina anti bwe wakwata omuzindaalo abayi muve ku zina kati bamutumira ddala seeka zina abayi mugamutuume Allah bwe tabayinaako mutawaana akaseera weekali naye bali mutuma lwa nsonga nti avumirira ekikolwa kye bakola mala mugamba nti weifa ku bwenzi abavubuka beesiba ku kikolwa ekyo eky'obwenzi n'omusanga ategula aganye okuwasa ategula wana ategula wali mubita kutegula ategula wana ategula wali n'abeetega nabo yongera okukola ki okwetega Allah tabaraka wa ta'ala atuuka akaseera n'omusanga ali myaka 4 ng'akyali ku muzewe agamba omukyala ambuze ne bagamba nayingidde mizi gy'abatabani be ne bawala be abantu okumanya nseeko bwenzi bususse mba nsomesa mu darusu emu sayizi Masaka ekitundu kankireke omuntu nawanika omukono nanga nti seeka olinayo eddowa esobola okunzija ku bwenzi n'otandika okupulaninga nze bwe nawulira ekigambo ekyo namanyirawo wakitiibwa Allah yobba yamukwatirayo Zamiri bamugambanga nti baako n'agaana namusaseeka eryeddowa era nti yayogera ebingi naddagala namukomya aleke kwongera kweswaza tegatiseeka nawembeera n'abaana nga mulimu n'omudinka wallahi tebamala era ngenda ku Wookutaano Owoomukaaga n'Owoomusanvu newekibeera kidomola gatiseeka nzira ekibeera kidomola kakasa nti kino kidomola kankireke si mukyala bwe kiba nga kyambazidda sikaati wallahi osobola olaba nga gwalemeddeko anze ndi pulo mu buvubuka babigamba nga babiremerako Allah n'atuka akaseera n'abikunywerezaako twategeera migaso tebategeera migaso wala omuddu gwe banyumiriza yafa n'okufa omuddu yamugambye yafa n'okufa naye bwe yafa ebyazuuka byewuunyisa n'abantu byavaayo oluvannyuma lw'okuvaawo omukadde ali myaka 9 baleeta muzzukulu we ng'amulese lubuto muzzukulu we la ilaha illa Allah naye bwe byebuuza omukadde ali myaka 9 akola ki yali akyanoonya ki ku duniya olaba ng'ekyangu ezzambi Allah tabaraka wa ta'ala asobodde kunywerezaako n'otuka akaseera n'olaba nga n'ensolo esobola okusingira omuntu era n'omusanga yeerippye ku nte n'omusanga yeerippye ku mbuzi alaba nga byonna mu duniya asaanidde obwagazi bwe bumalira awo bamugamba nga afeeko bweri yagaana ezzambi Allah n'alimusiryawo ekyo kikyamukutta omubabiro Allah n'alimunywerezaako so mu bufunzi Firawuna Allah tabaraka wa ta'ala n'amuzikiriza n'amumma obulungamu olw'amazambi agaasatu ge yali ayitiriza nga tegakyali haraamu eri abantu be so naffe tunaagayitiriza wakitiibwa Allah asobola okukwatirayo wallahi nakukwata abantu basukka okugyamu embuto n'atamanya nti kutta atuka akaseera wakitiibwa Allah n'amumba ezzadde lwansonga ezo kubanga embuto yazijjangamu yattanga natuka akaseera Allah n'amummira ddala obulungamu ebbanga lyonna n'atambula bw'atyo ate abantu abamu balina endowooza nti gwajjo kitereeza Allah akbar netulabira nti kiina nnyini kyo ebya Allah tebabitereeza pulogulaamu za Allah tabaraka wa ta'ala zitambula zokka nga butalina nteekateeka kuziba kwa budde leka n'ebya Allah bitambule nga waabyagala oyazze nga wansobi muzaala muleke abeerewo si gwe ateekerateekera obulamu bwe kyanaalya ne kyanaanywa si pulogulaamu zo ebya Allah tabaraka wa ta'ala wadde olwana asobole okufuna kyalya gwe omuzikiriza nti asijja kusobola beera na mwana siina nange mulimu
ninge eriyo akulidde ku street nga talina makamu akulidde street kwakulidde alya nze nebunyamana ku street mwenna neyemuba mu magye bafa wallahi basigala balya nomusanga anyirira omusanga asitudde omubiri naye nga gw'omuyitako manya n'abamuyiseeko bangi mwenna temumuwadde omusanga asitudde omubiri ng'agezze ebyo bitukakaza nti Allah waffe yagabirira awo betutta betujjamu mu mbuto zaffe tetulina buyinza ku bbo sezambi ery'obwenzi ng'ate amazambi gagoberegana emaliriza nako inshallah taala amazambi gano asatu getwogeddeko atambulira wamu kizibu nnyo omuntu okukolako erimu wa illa ng'akoze eryokubiri tugambye nti shiriki kutta n'obwenzi baluganda batambulira kizibu nnyo omuntu okukolako erimu n'atagoberezaako malala omwenzi watandika okukola obwenzi wafunirayo olubuto afundikira sse olubuto aluggyemu tuli fenna mu bigambo byafundikira gasse ku Allah tabaraka wa taala sijja sobola labirira mwana ono yetaddeko buyinza bwekumulabirira obuvunanyizibwa obw'omwana ono okumulabirira abwerabamu eribadde zambi eryobwenzi bakiganyisa kati bagamba nti twagakweza basiramu twagambanga nti buli mwana ajja niriziki kati abamba kutunyaga nno buli muntu Allah tabaraka wa taala amutunula riziki ye era talina riziki ali mu ttaka yatalina riziki wano mu nsi yatalina riziki mu nsi naye lwakyali omulaba ate riziki oyinza osigala ku duniya nga talinaako riziki ate kisoboka bonna abatalina riziki Allah yabateeka mu ttaka bavaako dda bw'obanga okyaliko nga n'oyo akyaliwo kitegeeza nti mukyalina riziki ku duniya era riziki Allah tabaraka wa taala mwiteefuteefu okubanga akyabagabirira kati nga tuwumba tuwe solution y'ebyo byonna ebisatu nga bwebituwadde shiriki bwenzi n'okutta tuwumbe barakallahu fika wa jazakallahu khair abayi ya ibadallah inna alabye ebigambo awulidde ebigambo bino era labye pulogulaamu eno lwana nnyo obituuse ku mulala wallahi munno wabanga tasobodde kuba nnyo mugambe kale omulundi ogujja alwana abeere ku BTV asobole okubaako byeyigiriza mu busiraamu bwe biidhinillahi taala engeri eriwo emu yokka Allah teyatumalamu maanyi yagamba kasita mubitegedde wokitegeeredde la taqnatu min rahmatillah togwamu suubi nti ze takyansonyiwa olwaliro lwennyini oba okyensonyiwa ebbanga lyomala ng'ogamba nti njya Allah agenda kukutwalira mu njya okutuuka lwali kujjulula ng'okyagamba nti nja kukola nja kwenenya nja kufundikira maliriza kino wakitiba Allah tabaraka wa taala akutwalira so yenna n'asimattuka ebyo ku mazambi agoogeddwako oba kuniri obadde okola olwaliro lwennyini oba oyagala ejjana wallahi oba obita yenna yenna atyagala jjana biremereko akaseera konna ni Allah agenda bikunywerezaako inshallah ekitiibwa tugume tusiibule sheekhe tusiibulira so nga mbasiibula biidhinillahi taala nyongera okubiriza bannaffe abalina bizinensi mujje mulange naffe ezitali haramu mujje mulange naffe inshallah tabaraka wa taala basapootinga eddaawa pulogulaamu nga zino esobole otuuka ku bavubuka mu bitundu byonna gye bali wamu n'abantu abalala baganyirwemu olwabba okusapootinga pulogulaamu eno saba kitiibwa Allah tabaraka wa taala abeere nga ffenna atuggulirawo emiryango gya riziki era tuwe ebirungi ebiri mu pulogulaamu nga zino saba kitiibwa Allah tabaraka wa taala bakama baffe abakijjijja batukuumire n'abalabi baffe abeere nga batuwangaaliza abatuweera ebirungi wasallillahumma ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin ambeebaza mukkirize mbeebaze mwenna abaddeko nga mutugoberera mukola kyattendo mukoze kyamaanyi tugamba mukano musiramu bwete bwetambula olunaku olwaleero ebyo tulabyeko pikingamu yigamu tumeza n'omulala abeere ng'ayigamu bw'okola bwotyo ate naawe ojja kubeera nga osaasaanyiza obusiraamu tukoze ogaffe ogusookebwako bangi bagirabe biidhnillah nsaba Allah akkirize naawe yongerayo ongere naawe weeteekeko ettofaayo newayambako abalala okubeera nga balunga mbadde Umar Senkai mbadde Nadia Muhammad ku kamera ate mukkirize
tusinkana omulundi omulala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.